Waje. Sikuona. Abantu bakabaka bemanyi obulungi tugende bamukuno janja kukwana yagajayanja yonakayanja nikwano nekuchamulana kabaka is them twemera kabaka anjaya WhatsApp, sabakana bakaka WhatsApp, bikoye bya Snapchat, nditsa kubakana, nakala kasindike. Kala mulego, ezigira zobula kimo, batala watanga wegandala. Mama, kila siku shoti to shoti, abatalira mu kusisya poti, nebategude nebategula, ono kabaka bamwesonyiwe, bala kirulenga. Mama, mulaba wakisera. Bachibala kirulenga sada mama mulala wakisera ezakuluka zesigenda kuva kunyaka zesigenda kuva kumira kirulenga mama mulala wakisera bachibala kirulenga sebawulira mama mulala sawa mwenda mpaka sawa 11 kama kwa sababu sponsors bafa balungi abatatu mu sente sebo
Events MC. Orokurwanyisa abasajja twebasaale mu kutaasa abaana ab'obuwala. Tubataasa tutya? Tetutambuza ki? Nsaba fitness team twekwateko ku mikono. DJ njagala ompa oluyimba Today is me. Limited Monitor Publication, Vaka Advertising, Crown Beverages Limited, Nivana Sean Webale, Sean Trayansa, your COO. Thank you so much. If you're still finding us, Uganda AIDS Commission, Uganda AIDS Webale, Ministry of Health, New Vision, Bukendo Lupapula. Tuwe akatono tono, na wekisawo
eritambula mwine eddwaliro ly'Obwakabaka eritambula ate ne ku JCRC okukeberebwa akalwadde akawuka akaleeta Mukenenya. Twagaliza Ssaabasajja Kabaka obulamu obulungi. Uganda Police, UPDF n'emitongole ebirala mwenna olw'okutubodaboda. Sabula. Q Vibes Media, Q Vibes Media, Q Vibes Media, quality assured. Q Vibes Media, Q Vibes Media, quality assured. Honorable Elias Nalukora naye adduse ne Brown Beverages Limited Nikwana ne bannaffe aba Majestic Brands the bridge to the market. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala kwebaza Uganda AIDS Commission, Betika Uganda Revenue Authority, awo ffenna tulumbe